Popin Media. Funa obubonero buno bwawe tuze twetegese ngeri mabega tujja twetegese ebbanga lyonna, so tuze n'ekigendererwa nga tuze kufuna obubonero busatu. Samuel Abbas to head coach Singo. Kusookera ddala ndi musanyufu nti tusobodde okuwangula omupiira guno awe. Ebaddemu ku strategy yaffe omupiira guno olunaku olwaleero. Abavubuka basobodde oku-executinga game strategy. Tuli basanyufu naye ekisinga okubeera ekikulu nti it's a halfway mark of the encounter. Kitegeeza tulina okuddayo eko okupreparingira second round ya knockout stage eno. Amanya n'eddoboozi kooki Kobafani, kooki ow'essaza lya Bugerere. Okutwaliza wamu omupiira gugwedde 2-1 nga Singo etuwangulira waka. Tubadde n'omukisa ogusooka okuwangula omupiira naye just nti omukisa tufunye omukisa gwa penalty ne tugaana oguyutilizinga oba oguteeba. Kyekivuddeko moment eyo lulemedda penalty ne batukwata counter ne batukupa second ball ne batuteeba omupiira ne gugwa 2-1. So nze ndowooza nti leero olunaku lulabika lubadde lwa Singo naye omupiira tegunagwa guli 2-1. Tusobola naffe ogenda Singo ne tuwandiika ebyafaayo ko omupiira gukyali open. Nze ndaba Kyago agenze Bwekula n'amukube mu 0 naye nze manyi ne Bwekula asobola okujja kuba omupiira gyaffe gya semi ogiraba nga gikyali open. Gubaddeko 1-0 ne gudda ne gubeera 1-1 kati ne gugwa 2-1. Tufunye opportunity ya penalty ne tugaana ogikozesa. Naye nze ndowooza era ne bwe tunagenda Singo tusobola okuwandiika ebyafaayo era tusobola okujjayo omupiira. Omupiira tegubadde mubi, tufunye emikisa naye tulemeddwa ogikozesa. Bodi bafunye emikisa gyabwe ne bagikozesa bulungi naye we had more chances, we failed to use them. Bafunye ezayo ne bazikozesa. It was nice play abana basambe bulungi naye it was a bad day on our side. Maybe tujja kikyusa tunagenda kwawe waabwe. I promise so gujja eri nge bagujje waffe effe so ogenda tugugobe waabwe. Nze Semugoma Samuel Sacha Katonda nze Mugerere. Kyamazima gwadde mpira mulungi nnyo. Timu zombi zizze nga zaagala obubonero era okusamba kubadde kulungi temadde mu nnyo mbeera yonna eraga nti tiimu emu bendala ena enkola yonna eteri ya byamuzannyo. Naye kyalina eddakiika 9 ez'okusambira omupiira guno Singo. Ero njibalanga first half Singo ekyakulembedde bukulembeze naye second half nga tugenze Singo kisobokera ddala bulungi nga tufunye obubonero busatu wano e Bugerere ne Bugerere kyasobola bulungi okufuna obubonero busatu ng'ebujja Singo. Ebinaddako mulamuzi y'anaamanya.